Leme kubeera nga tubaleka mizigo. Mufuuki gwe bali basabye rent. Mufuuki gwe bali basabye fees. Nga yafudde naye munanga abaana balina okusoma leeta fees za ttaamu ejja. La. Because you're still there, because you're still living, they have to get that fees, that tuition from you. Webaze Allah subhanahu wa ta'ala. Kale ebirala byonna tebiriiwo, mwebaze okyali mulamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kiriza ngende mpummulemu biidhnillahi ta'ala bwe nakomawo nja kutegeeza Muhammad Nargis amaze ne yeegaganula. Tatuuse we muyitidde ne yeegaganudde. Akasawo kasemi takawuza ne yeegaganudde raddamu n'akasukawo kyakasuse. Kangende mpummulemu naye akyakulembedde ye Ruth Katima Lootu. Tovaawo nzija. Eno ye Salam TV. Musere y'emitimbagano si buli kyolaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Finals. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Fakuma pesa linya 11 mpya funa Union smartphone mpya eyala ini ebbiri erina eryanda pangazi ate nga ne storage yayo ya GB 32 kamera yayo kalibobbo ngejirako ne Union Let's Go app. Sasulayo deposit wa mitwale na kitundu zokka olwo olyoko sasulayo nusu lwenda buli lunaku okumala emyezi 8 kujirako GB 2 eza data buli mwezi okumala emyezi 8. Weefunire Union smartphone eno okuva ku office ya Union obe wali agent wa Union yenna. Okumanya ebisingawo tukubireko ku noti 326 5 noti 85 noti. Union, the better way. Better steady, be better. As a member of parliament, I have had a lot of my citizens being duped to believe that somebody has sent them money and then they are called that, by some mistake, we have unfortunately sent money into your phone. Check and send us back that money. Many of our local people keep their money on their phones. So that money has been stolen. Watch out, nobody should accept to deal with the person who you don't know. Don't deal with a stranger in your phone. Don't allow your ATM card to be accessed by a stranger. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial *206# or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it.
muzukulu mukumandiga nateranga nyingiro n'abanafa ba MTN wanji MTN walala MTN gamba ki to get the power to win njagala ofune elyanyi okuwangula ogenda kuwangula ota ngenda kubanga obukadde 10 buli wiki wanji ngenda kubanga kwasa obukadde 10 buli wiki ku simu ye nyinyi kyabonka kimu kyokka line ya MTN bana beka buli ogenda okusasula ekintu kyonna ogenda okusasula nja kwese momo mubulira buli ogenda okusasula ngwena kyosasula kyonna kozesa momo oyinza okubanga ngenda kwewola kasente kozesa momo wanji ogenda kuinvestinga kozesa momo abo MTN weja amanyi nekuwa obukadde 10 buli wiki wala kastelyo bimala bwepa wentandika ngamba kyekiriwo wanje nenkwata ku masimu ngamba halo walirudawa tenze tirinyi halo walirudawa zendi guru halo walirudawa ndi mutukula halo oliwa ndi mwanange ndi wano mu office ntudde nyiga ma computer nenkuta awa namwe kasta nabenesi okuberanga mwana wote koze ebintu n'amanga epeyinze ebolowinze investinze ngekozesa momo. Remember to dial *165# or use the momo app to borrow, to pay, to invest, and you could stand a chance to win 10 million weekly. Eno ye Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mbakulisizayo nnyo okuva mu kuwummulamu. Mbebaza okubanga muri ku lutimbe olw'emirembe. Nze Mustafa Muyingo. Otubadde omanyi omwezi bwe guba guweddeko ne tutandika omwezi omulala. Nze mu ndabe yange waba wagwana okujjukiza yenna atamanyi nti ekyo kyengera, atamanyi nti ekyo kyengera. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza. Njala kulaga ebimu ku byengera eri abantu ababitegeera. Atunyumiza Nabiyullahi Sulaiman alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala yali yawa Sulaiman ebyengera ky'okubanga asobola okwogera na buli kitonde. Kati dhata marra Sulaiman aba atambula Allah anyuyanti hatta atawa ala wadi naml. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان abali ne karavani ye ne jeye batambula. Munyera kyevevaamu eddoboozi egamba nti ya ayyuha naml, owa abange munyeraze la udkhulu masakinakum, abange muyingire mu bituli byammwe, la yahtimannakum Sulaimana wa junuduhu wa hum la yash'urun. Temuganya Sulaimani, temugeza ne mukkiriza Sulaimani okubanga ababetenta
nejjeerye naye nga naye bw'anaaba akikoze agenda kikola nga tamanyi. fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni. Sulaimaani Allah bw'amuwuliza ekyo n'agamba ejjeerye n'agamba bange musooke muyimirire. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان بوهولدا munyere yongere kanye bwetyo nasmailinga ayimiriza nasaba Allah ngant rabbi awzi'ni wachitiba Allah nsobozesa wachitiba Allah kiriza wachitiba Allah nyambako an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya nyambako nsobolo kwebaza ebyengera wachitibwa Allah byompadde wa ala walidayya. Sulaimaani yalina abaana yalina ezzadde. wa an a'mala salihan tardaahu. laba atazza yasooka kumwebaza laba aleeta okumusaba wa an a'mala salihan tardaahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. ompe nkole n'emirimu emisava gyoyagala wakitibwa Allah onteeke mu ttuluba ly'abantu abalongoofu. olabye he knew that was a favor. Sulaiman got to know that it's not for everyone to hear so. He identified it. Nakyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah subhanahu wa ta'ala ekyakimuwadde era kinene. Lwaki gwe buli ssaawa wennyika bwennyisi? Bameka nga Allah bawadde ssente. Essente nga Allah subhanahu wa ta'ala azibawadde naye nga abaana tababawadde. Baako point gy'oyinza okulabiramu ddala mu butuufu owone nga ennaku buli weekujjula bweti. The other strength overcovers the sadness. Tuleme kubeera nga buli ssaawa twennyika, buli ssaawa obeerawo nga weekubagiza, oyingidde ekibuga ssente ne zigaana. Musi walijjewo gundi eyo. Oyingidde ekibuga ssente ne zigaana, n'okira ku makya essente n'ozinoonya ne zigaana. Ne weekubagiza, ne wennyikiza, n'otandika okweraliikirira, otandika awamu Allah n'abawadde baana. Omwana Allah yamukuwa, omwana mulamu bulungi, naye n'otandika okumountinga pressure, omwana oyo agaanye okuwasa. Gende wa Allah yamukuwa. Omugende wakitibwa Allah omwana ono gwe wamumpa. Wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsaba omuwe kino na kino na kino na kiri. Tebalina akika tewagisala. Abaana tobasabira. Gw'oli musaaze esolo zisaala, layiri ozibeeramu, Qur'an oli musomi waayo, ne sadaka ogiwa, naye abaana bo oli mugayaavu. Olowooza bagenda kufuna ebyamagero nga bivudde mu ggulu. Pressure ne zirinnya. Jamaani pressure ezinaalinnya ebyo tujja Allah ayinza okubala ng'eyesse. Allah bw'asabbabireyo okufaako oyinza okulamulwako kubanga bwesse. One of my mentors yangamba ekigambo kino naye nkigezezzaako ndaba kinkolera. Yangamba when you read a situation and you cannot change that situation, you are in that situation, you are in a dilemma, but you cannot change, you cannot manipulate that situation such that you go out of it. Please tell this to yourself. Allah omanyi byendimu, era Allah gwabintaddemu, era Allah gwamanyi butya bwe nnyinza obbivaamu.
nga abingamba siseeka abigamba nze amusingako kkone ku buwalimu. Twebaze Allah subhanahu wa ta'ala, we are still living. Ekyo kyokka ekyo okubeera ng'okyali mulamu. Who knows about tomorrow? Wama tadiri nafsu madha taksibu ghada wama tadiri nafsu bi ayi ardi tamut. Tomanyi kigenda beerawo nkya, nange sikimanyi. Ngera bw'otamanyi wajja ogenda fiira. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba hadithi entuufu ni thalatha hadithi nti thalatha dhuyuf ya'tuna bila maw'id. Abagenyi ba mirundi esatu bajja without prior notice. Abagenyi basatu bwe baba banaakyala, abagenyi basatu bwe baba banaakyala tebakuba kalango nti mwana tunno tujja okukyalira. Ekisooka arrizq. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba anaagaggawaza gwagaggawaza babitiibwa tasooka kulaga sigino. Tolaga nti omuntu asobola kufuna ssente okujja nga wazezza emyaka 5 kati abatabo babanga Allah alina byateekateeka batagenda weza myaka 5. Lwaki mumukitwala? You cannot get rich before you make 50. Lwaki okyetikka ng'eryo Allah batta nga tabaweza myaka 5? Arrizq. Allah gwanaawa ssente tafuna notice. Eno ye Salam TV. Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة
Dua after adhan. Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-wasila a high and special place in Jannah, and al-fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praised platform which you have promised him. Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Eno ye Salam TV. Entambuza ya dawa tujongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyovu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo, era ku Mande tuba ne Sheamus ni kiti togwa musuulu tuliwo olwo Allah n'akwanukula okuwanjaga kukonna ng'akuwulira gwe tossa mukono kusaba togwamu ssuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu Omulangira Sheikh Ndawula Siddiq. Bino binnonogo byennyini mu budde obunyovu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. abo tetubatiiririra nti omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu, Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali. Era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde, era tumusaba abitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli nabyo bitutuuseeko. Tukyafumba omutwe. Olwokutaano Dr. Senjala. Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde, ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga Buuza Oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe, bayimaamu mukiteekemu amaanyi, ab'ettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande, n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe, tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo bwe tugambira nti fahadha min baabi awla. Bwe buba nga Obusiraamu bwakkakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi, okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo, ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune. Ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu otatwala budde nga wetegereza omukyala, n'omukyala obutetekereza mwami. Bwe ziba nga nga ziri 12 ne tuzimanyirawo ne tugamba nti tujagala nazo nga ziri 12, so si kutuuke nti wallahi saa ziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera. Tulina Sheikh Mutyaba. Agamba Allah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa, naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala, ate tayagala olwale. Y'ensonga lwaki akubuulidde olubereberye nti ekyo nja kukugezesa nakyo, therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dr. Mutagubya Ashirafu. Omuntu ali aliba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Olwa la'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti ogenda kuba okola bingi nnyo naye nga byokola temuli baraka.
abayivu tebagwayo. Obwo bwe bunyuvu bw'ebinnonogo mu ddaawa wano ku Salam TV, olutimbe olw'emirembe. Eno ye Salam TV. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Omumanyiwa Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. Better steady, be better. Amanya gange bampita Omugisha Perez. Kolera wane bukoto katale kola ku mobile money. Abantu mwena abakola ku mobile money chenjagala obategeezaako waliwo abafere abatera nnyo tukubira amasimu obeera onola omuntu ng'akukubidde essimu n'akugamba muno nze nva mu MTN service waati mbu manya essimu yo tugenda gisalako ku netiwaaka tebanja bankubidde nga bannyonnyola nti no bava mu MTN naye nga si be batuufu bafere. Teri muntu yenna asobola okubuuza pin number. Pin number ebeera secret code, ebeera secret pin. Tolina omuntu yenna gw'olina osharinga nayo pin number yo. Beera steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Sad moments and more especially death are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Get it now. Get it accurate. Get it fast. Real fast. Like super fast. Super duper duper fast. No, it's not fast food or a really quick car. It's the most accurate and timely flow of news, information, updates, stories, and the stories behind the stories, and more, and a lot more. The Now Post. Get it and be the first to break the news. The Now Post. Accurate news fast. Okulinyisa omutindo gwa Afromobile. Eno yengeri joyinza okuzza obujja omutindo gwa Afromobile yo. Funa app ya Afromobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afromobile oze bujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afromobile, emboozi za Africa eza namaddala. Afro. Ready? Be a loser. Banyita Nyasamaza Jane. Bampamagaye bambwira ko hari umwana wanje wo kuri ishuri rya Mariya wahanguye school fees. Biranezeza cyane ndishimye. Nakanze akanyenyeri 165 akanyenyeri 80 urwego nshiraho kode y'umwana. Nishimira Momo MTN kunshashurira bishura umwana wanje umwaka wose. Ndabashimiye cyane.
2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Eno ye Salam TV. bantu bamiteko musanvu yudhilluhum Allahu ta'ala fi dhillihi Allah agenda bateeka mu kisiikirize kye wansi wa arshi ya Allah ebakoledde shade ekisiikirize